Mu kaweefube okukendeeza obubenje awamu n'obumenyi bw'amateeka mu ggwanga, poliisi y'ebidduka ku nguudo efulumizza lipooti ku biki ebinaagobererwa bannayuganda mu bikujjuko by'okuyingira omwaka omujja 2017. Mu kino, poliisi y'oku nguudo yakuggala enguudo zonna ezikutuusa ku wooteeri ya Sheraton naddala eri abo ab'ebidduka okuli olwa kkooti enkulu, enkulungo ya Standard Chartered Bank, enkulungo ya UBC awamu n'endala. Poliisi era erabudde bannayuganda obutasimba mmotoka zaabwe ku makubo okusingira ddala olwa Nile Avenue, Sezibwa Road, Speak Road, Tenani Road, Kintu Road awamu n'endala ng'emmotoka yonna eneesanga ng'esimbiddwa ku makubo ago yakutwalibwa poliisi. Tewakkirizibwawo mmotoka yonna mu bitundu bw'ebyo okupaakinga, tekkirizibwa emmotoka yonna kupaakinga mu bitundu ebyo. So n'olwekyo njagala kubakosoninga nti temukola nsobe ne mupaakinga emmotoka ku makubo ago. N'ogiteekawo n'ogikasukaawo kubanga ogenda mu kucelebrating omwaka ojja kusanga etaliiwo, poliisi ejja gikima gitwale ate mumanyi ekinaddirira ku ekyo. Mu ngeri y'emu poliisi ekakasizza nga bw'etadde amaanyi mu bikwekweto byayo naddala okusingira ddala ekyakawunyemu, neetegeeza nti omuntu yenna anaasangibwa ng'avuga ng'ate atamidde waakukwatibwa mbagirawo. Njagala kulabula mwenna babuzi b'ebidduka, abantu mwenna anaaba atagoberedde amateeka agafuga ebyenguudo, etteeka weriri era n'abakwate naddala abo abanywa omwenge n'otamirira n'ovuga n'oyagala kutomera banno kubalemesa omwaka guyingira mu bulungi. Namba y'okubiri aba-overspeedinga mu city center, abo abatika abantu abasuuse, abo abandoninga emmoroka ne bakasuka mu makubo ne bagenda nga tolowooza abalala bagenda kukolesa ekkubo. Okusinziira kwa ddumira poliisi y'ebidduka mu Kampala n'Emiria Norman Musinga, ebikwekweto byabwe bwe bazze bakola okuli ekya Tembeya Salama ne Thika Salama bikoze kyamaanyi nnyo okulaba nga bikendeeza obubenje obwali bufuuse baana baliwo mu ggwanga. Basirika Sarah, Eka Karonal, KTV, Amalindirire.